Eric Sinyambalambi Nagenda abadde musanyufu okulaba ku b'eŋŋanda z'omugenzi George William Maalo bwe baakolanga ogumu mu Gyenkaaga okukuuma Ssekabaka Muteesa owookubiri. George William Maalo ye yali omusirikale wa Ssekabaka Muteesa owookubiri ow'oku Lusegere okutuusa lwe yakisa omukono mu mwaka gwa 1969 nga 21 Novemba. Nagenda agamba nti Maalo nga ye yali abakulira ebiseera ebyo yali musajja wa mpisa. Katende ne bala bajja luvanyuma naye Maalo ne Kibirige yali senior superintendent waffe abo bonna basangamu. Naye Maalo twakola naye ebbanga lya myaka 5. Yeteya ekifaananyi kye katugambe nti yalinga Wolole mu kiseera ekyo edisi wa Kakanko naye nga tatayambala nnyo uniform nga toyinza nakumanya nti musirikale naye nga yali musirikale. Famire y'omugenzi George William Maalo olunaku olwaleero bakiise embuga okuwoza olutabaalo nga bano babadde bakulembeddwamu muwala w'omugenzi omukulu Eva Nabisubi. Maalo Oweekitiibwa Charles Bwenvu eyali minisita avunaanyizibwa ku bantu ba Beene abali bweru wa Buganda yayanjudde bano eri Kamalabyonna wa Buganda. Baasaba Obwakabaka nti nga jjajjaabwe kitaabwe mukadde waabwe bwe yaweereza obulungi ennyo Ssekabaka Walugembe Muteesa era nga bwe yali okumpi ne bwe yakisa omukono yali naye ne basaba basiigeyo omuntu omulala. Mu ngeri ey'enjawulo Obwakabaka bwa Buganda busiimye emirimu egyakolebwa George William Maalo ne mu kaseera akali akakazigizigi ng'olubiri lulumbiddwa mu mwaka gwa 1966. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu kisenge kya kabinet n'atendereza nnyo omugenzi Maalo olw'ebyo bye yakola kyokka ate nga yali wa mizi omwesigwa ate nga muwulize eri Ssekabaka Muteesa. Maalo abaamulaba ne Kabaka baŋŋamba nti yabeeranga mwetoowaze nnyo wa Kabaka, emizi, obwesigwa, obugumiikiriza, obuvumu, ezo nsonga nkulu. Tosobola kuweereza Kabaka nga toli mugumiikiriza. Naye si Kabaka yekka nno, n'abantu abalala abakulu okubaweereza nga toli mugumiikiriza kiba kizibu. Bw'oba toli mwesigwa era tebasobola kukwesiga, tolina mizi, buli by'olaba emimwa gya luwewere. Katikkiro asinzidde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo n'akukulumira abo abeesulubabba n'okwesammula ensonga za Buganda Ssemasonga 5 n'ategeeza nti abantu basaanye okutwala ekyokulabirako kya Maalo nga baweereza Obwakabaka bwa Buganda. Mu nsangi zino oyo eyeesammula ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ng'ate waffe waawano mu Buganda abaatuliddemu olukwe. Naye bino tibisoose kati ne mu biseera kitammwe we yaweerereza Kabaka byaliwo mu myaka egy'enkaaga. Abaganda abeegaana Kabaka baaliyo, n'abaamwekweka n'abaamutiiririra baaliyo. George Maalo yafuluma olubiri nga 24 Mei 1966 n'asigala ku lusegere lwa Kabaka Muteesa okutuusa lwe yakisa omukono. Ekyo si kya buzira. Owamumboga asabye ab'enju ya Maalo obutassuulirira mukululo gwa kitaabwe eri omumalirivu ate ng'alemera ku nsonga naddala ez'Obwakabaka. Kyokka nammwe ab'enju ya Maalo mulina ebbanja eri Obuganda. Mulowooza nti Buganda ye balinako ebbanja, nammwe mulina ebbanja. Kwe kuvaamu abaweereza abo abanaaweereza Kabaka n'Obwakabaka nga jjajjammwe oba nga kitammwe bwe yakola. Kubanga obuweereza bulinga lujegere, tebuliiko kkomo. Muwala w'omugenzi omukulu Eva Nabisubi Maalo nga yayogedde ku lwa famire yeebazizza nnyo Obwakabaka olw'okubajjukira kyokka n'asaba ku lwa banne okuyambibwako okununula enju eyali eya kitaabwe egambibwa okuba nga yamenyebwa wano mu bitundu eby'erubaga mwe baagobwa Kiyumba anaagwa nga kati baasenga Nakiwaate. Abantu ba Buganda baatwagala nga muzeeyi waffe avuddewo, baatuweerera, baatuwa emmere, baatulabirira. Naye obuzibu obukulu bwali obu kujja kutugobaganya mu maka ge ge yalina erubaga wali we yavanga n'ajja akola emirimu ne tugamba tugenda kulagawa. Nasabye aba Buganda Land Board nabaweereza okusaba naye bitwala ebbanga ggwanvu okuzuula ekituufu. Bw'eba ennyumba yaliwo ekyokubanga mpozi nga baagikuba naye bw'eba tebaagikuba kuba kitammwe yakomawo kuno nga weeri, ndowooza nti ennyumba eyo weeri. Bw'eba teriiwo tujja kumanya n'essomero eryo tuliwoza
George William Maalo yafa mu mwaka gwa 1998 oluvannyuma lw'okusojjebwa ku luwonzi abasirikale ebiseera ebyo abaali bamunoonya wano ne wali nga yatuuka n'okwekukumako mu ssaza ly'e Buddu mu bitundu eby'e Masaka okumala ebbanga, era ng'olwaleero abenju baleese omusiige Tomusange Maalo agenda okuweereza mu lubiri lwa Kabaka aweereze mpozzi oboolyawo nga jjajjaawe. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina, ageesigika.